Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi Enamava Kayiira omuziro baffe mbogo agabironerwe era tusibuka ku lusozi mungulu olunyiriri lwakasolya Omutaka Gajuule kadduse Kayiira walakire kyawekika ky'embogo Omutaka Kayiira Gajuule David Frederick Kasibante 14 asabye abazzukulu ba Nambi okulekerawo okwerumaaluma n'agamba kyo tekina gitwala Buganda. Kayiira agamba ebitundu bingi eby'eggwanga abakulembeze abaliyo balina obutakkaanya bwabwe wabula towulirangako nga bazze mu lujjudde nga buli omu anyeenya munne nga bwe kiri wano mu Buganda. Tyo balina okkikomya olw'okubanga abakulembeze ababa bazimbiddwa mu Buganda kiba kibakosa nekikosesa wamu ne Buganda otwaliza owamu. Ffenna kintu ne Nambi nga twerumaaluma mu buntu obuki obutonotono. Bannaffe ab'emitala babeera n'ensonga zaabwe tebeerumaaluma babeera buki babeera bumu. Omutima gw'embalaza ogw'ebikaamu nti tuli ebika bya njawulo naye tulina ffenna twagala ani Ssaabasajja Kabaka era tumuwagira. Nsaba omutima ogwo gubeere nga gwe gutunywereramu tuleme okwerumaaluma tuyige ebintu by'omu kisenge tubikole ki nabali balina ebyabwe naye tetubiwulira naye mmwe nga Buganda ng'Abaganda tukooye okuwulira nga mwerumaaluma nga mweyuzaaliza mu kifo ky'okunyweza obumu bwammwe okusobola okutuuka ku buwanguzi. Omutaka Gajuule okwogera bino abadde mu ssaza ly'e Kyaggwe gy'azze okulambula abazzukulu be emirimu gye bakola egy'enjawulo. Ono alambudde ebifo ebiwerako okubadde ekitebe ky'eggombolola y'e nga kino ettaka kwe litudde lyabwewaayo abazzukulu b'embogo okuli n'ekkanisa y'emisindye. Ono agenda e Makukuba ngeno lwo baazimbayo omuzikiti nga guno gwazimbibwa omuzukulu we Wumaludumba nga yawaayo n'ettaka omuzikiti okwe gutudde. Kayiira agenze mu maaso n'alambula omuzukulu we Wumaludumba ono ng'alina essamba y'emmwanyi mulimu ebitooke walimu n'ente zaalundwa bafunda era ng'ono agamba ettaka lino yatandika ne acres 7 n'agenda ng'agula mpola paka kati alina acres eziwera 10 era muno omwakola n'afunamu ssente zasobola okwebeezaawo. Kuno tulundirako ente tulimirako emmwanyi ebitooke n'ennaanaaso sanze zikaddiye zisobodde okukulaakulanya bazzukulu bo tubaweeredde ate tufunye emmere bingi ettaka lyali ttono ne tusobodde okugira nga tuligaziya oba mukadde waffe omugenzi yawe yatuleka ettaka acres 7 buli mwana naye kalisobodde okugaziya ettaka okutuuka mu acres ezisoba mu 160 nga ziva mu acres 7 nga tugenda tusobolerako naye nga byo obulimu buno twabuyirira ku maama waffe yali mulimi nnyo waaki wa mmwanyi kuba mukadde waffe tugenza okukula nga mu Katonda yakola ki yamujjulula naye tusobola. Jjajja Kayiira oluvudo n'agenda ku nnimiro lya Ali Kasimu Waswa ng'ono alina ebitooke wamu n'ennaanaasi ng'ono naye agamba ettaka lino okwalimira yatandika nga yalisikira busikizi ne eka naye nga 7 wabula mu kaseera kano afunyeemu nnyo okuba ng'agenze ng'aligaziya mpola mpola. Ono agamba yali yasoma obusomesa wabula yagenda okuba nga ssente zaafunamu ntini nnyo n'asalawo okwenyigira mu kulima n'okulunda. Muyivu ekisookera ddala ndi musomesa owa diguli naye nagezaako okusomesa mu nsi yaffe nga bwe mugiraba embeera neetanyanguyira. Mukadde wange yali yandekera ekibanja ekyo kyemulabye buli omu kumpi twali abaana 4 naye buli omu yamulekerawo akataka katandikirako tekaali kanene. Bwe nagezaako okukola omulimu gwe nasomera ne gugaana tegwagaana naye nga ndaba tegumpa kyenjagala nasalawo nintandika okulima. Natandikira ku bumwanyi nabukulanga nabukuuzi mu nsiko ne mala ninfuna emmwanyi
ez'omulembe eziriko ntandika okukyusa ennimiro yange nagenda nga ngattako bugassi katono satandika na kinene nga bw'okirabye kati ng'otuuse mu nnimiro natandika n'ebikolo by'emmwanyi 8 nengenda nga ngattako paka kati woolabye wendi kati amagezi gempa abaana abavubuka naddala abo abasomyeko kuba omulembe guno abaana abasinga basomyeko obuteesaasira n'obutanyoma emirimu eginyoomebwa essaawa zino ate gye girimu omulamwa kati nze nina emirimu emirala ndi musuubuzi naye obudde obusinga mbuwannyo ennimiro era nfunamu ekyamaanyi kyotusobola nakukkiriza so ina akataka ne weeba fuuti 5 ku 100 osobola okunyigako ebikolo by'emmwanyi 200 ebikolo by'emmwanyi ebyo 200 n'obikola ku mutindo osobola okunogako emmwanyi ezisinga alina yiika y'ettaka oba haafu yiika nga tazirabiridde n'olwekyo tonyooma kataka k'oyina oba kapoloti oba wafuna kyansi n'ofuna ku bakadde bakataka nga katono oba otandikira era kajja kutuusa ku ddene kubanga naffe bwe twatandikira n'okungula n'ofunayo ensawo z'emmwanyi n'ogula akulinaanye n'ogenda ng'ogatta mukadde okeyakulekera paka ngera bwe mutulabye. Oluvannyuma Omutaka okulaba ebintu abazzukulu bye bakola ddala mu kulima n'okulunda asabye abazzukulu bonna mu Buganda nga beekuuma ettaka lye balimu okulyetundako era bagende mu maaso n'okwenyigira mu bulimi n'obulunzi nga kino kijja kuyambako okuza Buganda ku ntikko bw'awamu n'okulongoosa ebyenfuna byabwe. Tetukyadde nno bukyazi tuzze kubega era bwe tunaamala okubega buli omu kyabeze tugenda kuddayo tukole. Nsuubira nti bwe tufuba omuzzukulu kinnoomu n'akola ebintu ebifaanana bwe biti naddala eka 7 zaasikidde n'azigattako ne zizaazaamu mu kifo ky'okuzitunda ne tugula ka boodabooda ate enkeera ne katukuba ekigwo oba ne poliisi n'ekakwata ng'ekiddo kizze n'oba nga ate osigadde oyaggayagga. Nsaba abali wano n'aba n'atulaba ku ntimbe za television tufube nnyo tunyweze bye tulina tubikozese tubizaazise bisobola okubeera nti ate tubijjamu omuganyulo. Sirowooza nti senga Ddumba mu eka 7 yazinga emikono n'agayaala olw'okubanga alimye ebikolo by'emmwanyi 10 ne biriibwa akawuka n'agaawa wange ebyo mbivuddeko. Nze ndowooza olina kulemerako tulemereko. Agaye ndi mulimi wa kasooli ddala ndi mulimi wa kasooli naye akatale ne bwe naatuuka ku 3 nakusigala nkola ki nga kasooli mulima naye nga mukuumira ku mutindo era nawe nsaba omutindo ogwo gwoliko gubeere nga gukola ki gugenda maaso ne banna Uganda mwenna naddala Abaganda mukuuma omutindo buli kintu kyetukola kyonna ntera okubagamba nti ne bwoba osiika kabalagala musike nga waki wa mutindo ne bwoba otunda kamenvule katereka okajjayo nga konna dokita akennyala kabe nga kali ku mutindo ndowooza tujja kufunamu ate tujja kubeera nga musawo zaffe ensanyufu. Ye Katikkiro w'ekika kino ekyambogo Oweekitiibwa Ben Mukwaya Kiwanuka asabye abazzukulu okwenyigira mu kuweera abaana baabwe nga ekika emirimu mingi tulina okukola nga ekika twagala abazzukulu ba Kayiira batuweese essanyu n'ekitiibwa okusookera ddala nga abazzukulu bonna tubasomesa era nebaza nnyo mwenna abasobodde okusomesa abazzukulu ba Kayiira temujjanga okwo mwebale nnyo mwebali ddala. Nebaza nnyo abasobodde okukuuma abazzukulu ba Kayiira nga balamu bulungi nga mubajjanjaba ate nga mubayisa mu bulamu obulungi obuziiza endwadde. Kuba mazima ddala okuweereza ekika twetaaga omuntu omulamu obulungi naye ng'ate afunye n'okusomesebwa n'okutendekebwa okusaanidde. Waggulu atwaliriza mukadde waffe jjajja bo abazzukulu ab'embogo abava mu ssaza ly'e Kyaggwe abazze mu bungi okwaniriza jjajja Omutaka Kayiira
balaze essanyu era ne basiima Omutaka okuteekamu engatto n'ajja mu ssaza ly'e Kyaggwe okubalambulako. Okukyala kwa Jjajja Kayiira nga nze Lwere Kenneth Katumba eyeddira Embogo okulabamu nnyo ebirungi bingi. Jjajjaffe mu kutukyalira n'ajja mu Kyaggwe atuzzaamu amaanyi nga bazzukulu be, era naffe ate ne twezuula nti bazzukulu ba Kayiira bangi abali mu bifo eby'enjawulo ate nga tuli mu buweereza obw'enjawulo. Abamu bali mu central government ate abalala bali mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka mwe tuweerereza. Kale kituleeta awamu ate ne kituwa obumu ne Jjajjaffe okumanya nti ffe bazzukulu be gye tuli tuweereza, era twesiimye nnyo okuba nti atuwadde obudde ate ne tuyiga ebintu bingi. Tuwulira essanyu eringi laba Jjajja Kayiira ng'asobodde okulambula Kyaggwe olunaku luno olwaleero. Bazzukulu ba Jjajja Kayiira badde balina ennyonta bawangalira mu Kyaggwe muno, naye bangi badde tebeemanyi, naye olwayo kirese bannakyaggwe abeddira Embogo okulaba nga bonna basobola okuvaayo mu bungi okulaba nga baniiza jjajjaabwe abakyalidde olwaleero. So era nkubiriza bannakyaggwe ne ab'Embogo bonna bakuŋŋaanira mu ssaza lino Kyaggwe okuvaayo okulaba nga tugenda emuggulu, okulaba nga tuzze ekika kyaffe eky'Embogo okulaba nga kidda ku ntikko n'okulwanirira enkola zonna Jjajjaffe zaatusomesezza olunaku luno olwaleero. Ekyo kizibu kinene nnyo era omuwandiisi akikkaatiriza ensowole etuli bubi. Twebaza nnyo Jjajja Omutaka Kayiira Gajuule Kasebante Frederick okulambula ku bazzukulu bo mu ssaza lino ery'e Kyaggwe, era tusaba Mukama Katonda akwongera amagezi, amaanyi, obugabirizi, ate era ng'otusiza okutambula tusaba Mukama Katonda akutambuza emirembe.